Weebale kwekuumira ku mukutu gwaffe ogwa Tusome n'ennaalo. Eno y'ennyongereza y'essula y'e15 eya Mpasa Empeta, era tugenda kweyongerayo lumu paka ku ssula y'e16. Egenda bw'eti: embaga yaffe yali mu ssomero lya Junior Secondary eriri mu kibuga mwe nakoleranga. Ebyokulya n'ebyokunywa byakirako ebyali ku mbaga y'amajanja. Omwenge n'ow'emmindi yasenanga. Keeki omugole gye yasala yali y'amadaala 3. Embaga yonna yantwalako siringi nga 80, kyokka yandekera amabanja mangi. Ekyali ewange nga tuvudde embaga gye yali siyinza kukikolojjera, anti engoma zaasula zisindogoma. Munnange Nakitto naye ku mbaga yaliko nnyo, era amazina ge yazina gaali gafunduukululu. Nze omu nzekka namufuwa shiringi 3. Abaana bange Ntabaazi, Nabunnya, Lubwama ne Musaazi nabo ku mbaga baaliko era baazina nnyo. Abantu ne babafuwa ensimbi nnyingi. Abaana ba Faisi be bataali ku mbaga yange. Nambooze ssenga wa Nakakaawa eyali asingira ddala obukulu ye yasigala ewange okugumya muwala we. Enkeera naye yaddayo ewaabwe n'akabuzi akato akaasanyusa ennyo bazadde ba Nakakaawa nga bategedde nti muwala waabwe baamukuuma bulungi, naye ne yeekuuma obuteeyingiza mu bya bukaba nga tannafumbirwa. Nakakaawa yali akyali mu kisenge ne njagala okumuwunda ekiwato. Namugulira obutiiti n'engulirako ne wuzi ez'okubutunga. Bwe nabumuwa n'aŋŋamba nti ebyo nze sibyagala, siraba kye bigasa. Namuddamu nti wano mu Uganda kya buwangwa abantu okuwunda ebitundu by'omubiri gwabwe ebitali bimu. Abamu bawunda magulu, abalala bisambi, abamu biwato, abalala mbuto, abamu nsingo, abalala nnyindo, abalala mitwe. Ffe wano abakazi bawunda biwato okusanyusa babbaabwe. Newankubadde namunnyonnyola nga bwe nasobola, naye munnange yeerema, nga bwe yeerema okukyalira ensiko ng'akyali ne bawala banne. Nange namuvaako buvi. Waayitawo omwezi gumu ng'embaga ewedde, bazadde ba Nakakaawa ne bamuyita ewaabwe agoberere ebintu by'okufumbirwa. Waayitawo omwezi gumu ng'embaga ewedde, bazadde ba Nakakaawa ne bamuyita ewaabwe agoberere ebintu by'okunfumbira ekijjulo ekisooka. Yaleeta embuzi 2, enkoko 6, enkota z'amatooke 10, amatu g'obutiko 6, ag'omunnyo 2 n'ag'ebinyeebwa 2. Ekijjulo kyalibwako bannange bangi be nakolanga nabo, naddala abo abannyamba ennyo nga mpasa. Ebyo bye byaggwa ne tutandika obufumbo bwaffe. Essula y'e15 awo weekomye. Essula y'e16 erina omutwe gugamba nti obufumbo bwaffe. Egenda bw'eti: newankubadde bagamba nti eby'omu nju tebitottolwa, naye nze kankulombojjere eby'omu maka gange weesekere oba weesekerere. Abamanyi ennyo ebifa ku mpisa z'omuntu bagamba nti waliwo emize emikulu 3 egitalekekayo mangu ng'omuntu amaze okugyemanyiiza ennyo: obwenzi, omwenge, taaba. Nze ogw'olubereberye gwe nasooka okuganza, ne nzizaako ogwokubiri n'ogwokusatu. Mazima amazina Nakitto ge yakunkumula ku mbaga yange ganneegombesa okugenda mangu gye yabeeranga tunyumyemu. Embaga nga bwe yaliwo ku Lwomukaaga, enkeera ku Sande bannange bajja bangi okunkulisa bo kye baayita obuwuulu. Kolo saafuna kabanga kuva waka, naye enkeera ku Mmande essaawa zaali zigenda okuwera 12 ez'emisana, ne ŋŋamba omugole nti munnange kaŋŋende ndabe ku bannaffe abannyamba ennyo ku mbaga yaffe, beebaza ebirungi byonna bye baatukolera. Omugole yaddamu nti kaale ssebo. Nagenda mpakukanga gwe babikidde nnyina. Nakitto olwannengera n'annyaniriza nga yenna abugaanye essanyu nti ndaba ku kyamata gange nga nsanyusa okukulaba, ye oyiseewo okutuuka wano. Naye lwaki wansuula bw'otyo mukwano? Kazi olw'okuba n'omugole? Konze nti ekyo tekiribaawo ddiya, nnyinza ntya okukusuula? Bangudde ddala okuwona musolo. Emitawaana gy'embaga gye gyali emingi. Ye tulaba bwenzize mangu ng'omwoyo gunnuma nnyo okukulabako. Ko ye nti omugole omugambye otya? Konze nti mugambye nti ngenda kulaba ku bannange abannyamba ennyo ku mbaga yaffe. Ko ye nti oli musajja, ye onoonywa ki? Ninawo kibbiya ne kafirifiri. Konze nti byonna leeta. Gwe tomanyi nga nze sirina kyentaliza? Naye mwana gwe wava amazina ku mbaga
ng'olinga talimu naggumba. Abalevi baasigala baagala nange ne ntya nti bajja kuntwalako. Koye nti oba olimba nga nno baani abantwala? Nze nnyinza okukwanibwa omusajja omulala ne mukkiriza? Mpozzi ggwe yalayira nti ogenda kuleka abakazi abalala bonna obeere n'omu ggwe olinkyawa. Kyokka walonda. Mwana muwala yeekulira bulungi. Singa si nnyinde mulinga enkongo lijjo ly'omuwafu. Oba nnaanatukkirizanga okujja okutulabako? Ko nze nti kunzikiriza kutya? Kaakano sizze amaze kunzikiriza. Kwolwo ewange naddayo ku ssaawa 7 ez'ekiro nga mmaze okulya n'okunywa okweggwera ewa Nakitto. Oluvannyuma nga tumaze okutabuka ennyo, Nakakaawa yategeeza banne nti okundaba nga nzira mu nnyumba ku ssaawa 7 ez'ekiro nga twakamala ennaku 2 zokka mu bufumbo kye kyekango kye yasooka okufuna mu maka gange. Ekyo nze nakikola nkigenderedde nga njagala amanyirewo bwe nfaanana, aleme kulowoozanga nti alina obuyinza okuŋŋaana ekintu kyonna kye mba njagala okukola. Okuva olwo neeyongera okweyisa nga bwe nayagalanga nga tewali ankuba ku mukono. Mpozzi ekyo naye kye kyamusindika okugaanira ddala okukola ebikulu abeewabwe bye baamubuulirira nga tugenda okufumbiriganwa, ng'ekyokuba omuyonjo mu ngeri zonna n'okunnyaniriza buli lwe nnaakomangawo ewaka. Lumu bwe namubuuza nti lwaki tonnyaniriza nga nkomyewo ewaka, yanziramu nti okukwaniriza kukumeza amayindu. Bwe yaŋŋamba ebyo nange ne muvaako. Ebireetera abafumbo obutategeeragana biba bingi ate nga si bya ngeri emu. Ebisinga obungi kaakano nange mbimanyi. Kutegeezezza nga bwe neeyisa nga nnaakawasa Nakakaawa era nkubuulidde n'engeri naye gye yampisaamu nga twakatandika obufumbo bwaffe. Waliwo n'ebirala ebikulu bye njagala omanye ebyagaana obufumbo bwaffe okutwesiimisa. Ekisooka, newankubadde nga Nakakaawa bwe namuwasiza yali alabika bulungi nnyo, naye saamuwasa lwa kumumanya nnyo n'okumwagala ekiyitiridde, wabula namuwasa lwa kwagala kumanyika nga nange mpasizza omuwala omutempeta n'enkola n'embaga ey'ettendo. Ekyokubiri, Nakakaawa naye teyanfumbirwa lwa kumala kummanya nnyo n'okunjagala ate n'okumanya nga tuyinza okutegeeragana mu maka gaffe, wazira yanfumbirwa lwa kulowooza nti nina ensimbi n'ebintu bingi. Yayagala nnyo n'okutikkira ku kadaali w'abagole ate n'okuggyawo ekitayiro kubanga yalaba nga akuliridde nnyo ate nga n'abantu be bamubuuza buli kiseera nti ofumbirwa ddi? Olubuto olwasooka Nakakaawa yaluggya mu kisenge n'azaalaga nnemeredde gwe twatuuma Dolosi Nakku. Nakku yali ayimirira n'amuzzaako omulenzi Benedict Kitengejja. Ku Kitengejja kwe yazza Alexander Nsobya nga twakaweza emyaka 3 mu bufumbo bwaffe. Embuto Nakakaawa zaamulwazanga nnyo n'akogga okwenkana olukaguzo naye nga nze sirina bbanga kubeera naye mu maka okumuyamba ku mirimu. Neebeereranga wa Nakitto anti nga yansanyukira ennyo buli lwe yandabirangako era nga nange gwe njagala okulabako buli kiseera. Embuto 3 Nakakaawa yazifuna lwa kubanga ye mukazi yekka gwe nalina mu maka. Singa mu kiseera ekyo mu maka mwalimu omukazi omulala, Nakakaawa mpozzi yandikomye ku mwana omu oba 2. Faisi naye nali musuuliridde ddala. Ewaabwe nagendayo oluusi ne mulabako ne ndaba ne ku baana bange. Lwali lumu Nakakaawa ne yeesula n'agenda ewa munne muka mulirwanwa waffe ne batandika okunyumya. Baayogera ku bintu bingi ebikwata ku mpisa z'abasajja. Nakakaawa n'atuuka n'okugamba munne nti kubuulire ennyabo nze kye nagwako sikitenda. Omusajja okundekanga mu nju nga nfa eyagenze ku ssaawa 1 ey'enkya n'akomawo ku 7 ogw'ekiro kukola kwa ngeri kyokwo. Ebigambo ebyo munne gwe yabigamba ate ye yabibuulira omuntu eyabintuusaako nga wakayitawo ennaku 2 zokka nga bamaze okubyogera. Kwolwo lwennyini lwe nabiwulira Nakakaawa lwe namugambirawo nti lwaki ogenda obunza olugambo mu kyalo nti bwe nva ku mulimu siddaka mangu? Bwe nva wano ngenda n'antammu ofumba wabula ngiti gye weebikka. Gwe nayagala okwebaka eggulo limu olaba ng'otandise okusumagira nga weebikka. Kyokka kye ssaagala kwe kudda wano n'onduyisa ku luggi nga tonnanzigulirawo. Oluwulira nga nzijja ng'oluggi olubandulawo. Bw'olinduyisa ku luggi oliba weetyabidde akalimu obuwuka. Etteeka lyange Nakakaawa yalikwata bulungi naye oluvannyuma ennyo namanya nga nalyo lyayongera okubuza essanyu n'emirembe mu maka gaffe. Buli kiseera Nakakaawa yawuliranga ennaku olw'okulaba ng'afugibwa bumbula ate nange olw'obutamanya bwange
Namuyitanga mujoozi olw'obutannyaniriza n'okunsanyukira nga nkomyewo eka. Olwo yali atandise n'okunvumanga buli lwe nabeeranga kwewaka ate oluusi nga nvumira n'ebitaliimu. Nga lwe yanvuma nga abatunzi b'ennyama banguzizza ennyama y'amagumba ameereere. K'olwo nno yanvuma. Yaŋŋamba nti amagumba amangi bwe gatyo gagulidde embwa gwe tolina maaso babadde bagakuguza nga tolaba. Simanyi enjere gy'otutte mu bakazi bo zino ndetera amagumba. Nalaba nakakaawa nzitoweredde nnyo ne ŋŋenda ewa Faisi ne ntandika okukuba endeka-mwoyo nga njagala mmuzze mu maka gange. Olwo twali twakamala ne nakakaawa emyaka 3 n'ekitundu. Faisi yasooka kuguguba ng'agamba nti nga bwe namusindiikiriza ng'ekyonziira nga ŋŋenda okuwa Ssempeta tayinza kudda mu maka gange. Namwegayirira okumala emyezi 2 oluvannyuma n'akkiriza okudda nga mmaze okumugatta engoye 2 n'ebigenderako byonna byamalawo shiringisi 600. Faisi olwadda ennyombo n'entalo ne zeeyongera mu maka gange. Olumu nze nayombanga ne nakakaawa, oluusi nayombanga ne Faisi ate olumu bakazi bange bombi beegattanga ne banvuma olw'okubaleka ewaka ne ŋŋenda mu bamalaaya nga sibalekedde na nsimbi waka. Kyokka ennyombo ennene zaasinganga kuba wakati wa nakakaawa ne Faisi. Mu nnyumba yaffe nakakaawa yalinamu ekisenge ekikye nga ne Faisi alinamu ekisenge kye ate nga nange ninamu ekyange. Bombi nabasalira ebiyungu bya nnaku 3. Nakakaawa bwe yabanga mu kiyungu nga seeyagala kubanga saayagalanga kusula mu kisenge kye newankubadde ng'empisa ze yali azirongoosezzaako katono olw'okwagala okuvuganya ne Faisi. Nakakaawa lwe yabanga mu kiyungu nga lwe nsinga okugenda ewa Nakitto ne nkomawo ng'obudde buli kumpi kukya. Ebbanga lye namala nga ndi mu bakazi ababiri naliyigiramu nga kiba kizibu abakazi ababiri okusanyuka ne bbaabwe buli budde. Kale bwe nasekangako ne Faisi nga nakakaawa atulubira naddala bwe yabanga nga yali mu kiyungu, ate bwe nasekanga ne nakakaawa nga Faisi yali mu kiyungu nga ne Faisi azimbye entwiri ng'omukulu agaba enkejje. Nakakaawa bwe yabanga mu kiyungu ne sobola kuddukira wa Nakitto ng'era nsala amagezi ne tugenda ne Faisi awantu ne tunyumizaako eyo nga nakakaawa tategedde. Lumu nakakaawa bwe yali nga yali mu kiyungu ne wasitukawo oluyombo oluzibu wakati we ne Faisi. Oluyombo lwava watono nnyo. Nakakaawa yagenda n'aleka ku masiga emmere y'ekyeggulo gye yali yakakumamu omuliro n'atwala mu lusuku ebikuta bye yali awaase ku mmere. Mu kiseera ekyo Faisi naye yali mmanju mu luggya lw'effumbiro ng'aluka omukeeka. Nakakaawa yagenda okudda mu ffumbiro ng'entamu ye yazikuddemu dda omuliro. Kyava agamba Faisi nti, "Maama, obutanseeseza mu ntamu yange n'ogireka okungoberera?" Faisi yamuddamu nti, "Obadde otabaalidde wa? Nze bwe mba mu kiyungu gw'ofumba eyange? Kazzi olw'okuba ku bukyala ky'oba oyagala nze nfumbe gw'osoosootole?" Ko nakakaawa nti, "Ekyobukyala oyogedde kyaki? Waliwo atamanyi nga nze mukyala wa wano?" Ko Faisi nti, "Owange oli mukyala, ekitiibwa kikutta. Simanyi nno kye kigoba ne balo mu kisenge kyo nayagala okusula mu kyalo." Ko nakakaawa nti, "Jjukira nnyo nga nze mukyala wano, oba nawe weeyita mukyala mu maka gano, lwaki balo yabikusibira ku nnyindo n'akuzza ewammwe nga nzija okumufumbira? Tomanyi ng'oli malaaya eyajja okunnyonyoonera amaka?" Ko Faisi nti, "Bukyala kibumpanikako. Oli mukazi gwe atamanyi na kuggala nnyumba y'abalo n'oleka obusolo okulya enkoko ze?" Nakakaawa bwe yawulira ebigambo ebyo n'agenda ng'engo n'agwira Faisi n'amwagula yagula nga bw'amugamba nti, "Obwamalaaya tojja kubukolera wano, va mu maka gange onoonye omusajja owuwo ofumbirwe." Faisi yakuba mangu enduulu nti, "Omukazi anzita!" Mu kiseera ekyo nze nali mu nnyumba nga naakadde okuva ku mulimu. Nali simanyi ng'oluyombo olujja kubeera bwe lutyo kubanga ennyombo zaali zifuuse za lubeerera mu maka gange. Abeemirira n'abadduukirira enduulu nze baŋŋaana okukwata ku bakazi bange okubataasa nga baŋŋamba nti, "Nga bw'otosobodde kubakuba bombi nga balwana, okubatabaganya balimala kukusowerera." Oluvannyuma nga bamaze okubataasa nawulira nga Faisi agamba nakakaawa nti, "Buli kuggwa, obukyala si bumbejja." Kiba kizibu nnyo okutabaganya abakazi ne batereera nga bamaze okulwana. Ate nakakaawa yagenda okulwana ne mujja we nga yampawaabira dda ewa DC nti nawasa omukazi owookubiri. DC naye yali amaze okundabula nti bwe siigobe mukazi oyo atali wampeta tagenda kundowoozaako ng'awandiika enkalala z'abantu abasaana okuweebwa obwami. Faisi naye yali amaze okuŋŋamba nti tajja kusobola kufumbana nakakaawa. Kye nakola kwe kupangisiza Faisi ebisenge 2
ku nnyumba eyali mu mayiro ng'emu okuva we twali. Ekyo ne Faisi yakisiima. Ewuwe nasinganga kugendayo ku Lwamukaaga ne ku Sande. Lwe nayagalanga okumalayo ennaku eziwera nga nakakawa mulimba nti tugenda ku safaali ne DC. Mu bintu bye nayiga nga bimaze okunsuula mu kabi, mwe muli eky'okuwaanawaana omuntu. Bw'owaanawaana omusiru, omwongera okukola ebyobusiru. Bannange be naguliranga omwenge ne sigala bwe baamanya nga nasikira ettaka n'ensimbi n'ebintu ebirala, ne batandika okumpankapanka ennyo nga baŋŋamba nti omutaka wa Koosaano tugulireyo emmotoka. Tetukyayagala kukulaba ng'otambulira ku kagaali ng'atali mutaka mukulu. Eky'okugula emmotoka nange nasangibwa nakirowoozaako dda ate nga ninakitta akiŋŋamba naye ng'ensimbi ezigigula ze zinnemye okuweza anti ze nafunanga nga ze tunywa n'okulya era nga ze zikola ne ku Nakitto ne ku baganzi bange abalala. Amagezi ge nasala okusobola okufuna emmotoka kwe kutunda yiika 75 ttaka lyange nga buli yiika ngitunda shillingisi 120. Ku nte zange nako natundako emigongo 2 ne ngifunamu shillingisi 12. Ensimbi ze natunda mu ttaka ne mu nte zonna wamu zaawera shillingisi 1200. Mu galagi gye baali batunda emmotoka enkadde nagendayo ne munnange yayitibwanga Lusiba. Bwe twatuukayo ne ŋŋamba abatunzi ba mmotoka be twasangayo nti mundage emmotoka gye mulaba nga yeesaanira omutaka nga nze. Bagamba nti obuuliridde enfuuzi kwennyamira twasanga mmotoka zonna ze baali batunda zinyirira ng'ekinya. Mu zonna nalondamu Zephyr Zodiac nga mmaze okulaba nti yensaanira. Neewuunya obwangu bw'abasuubuzi kubanga kkolo lwennyini lwe baakyusa ne kkaadi yaayo nedda mu mannya gange ate ne bampa ne ddereeva eyanvuga okuntuusa ewange. Mukwano gwange Kalema yali ddereeva mu kampuni emu eyagulanga amasanga yeyanjigiriza okuvuga emmotoka nga mmaze okugigula. Bwe yavanga ku mulimu olw'eggulo n'ajja njigiriza ku Lwomukaaga olw'eggulo ne ku Sande lwe yafunanga ebbanga eddene kunjigiriza. Yanjigiririza ennaku 22 n'engezebwa n'empita ne bampa pamiti ey'okugoba emmotoka. Namala emyezi 5 nga nguze emmotoka taata n'ampita ngende mulabeko. Yantumira muntu wa ku kyalo eyali ajja mu kibuga kwegulirayo ebintu. Bwe nawulira nga taata ampita ne ntya okugenda ewuwe nga ndowooza nti ampita kunvuma olw'okutunda obutaka bwaffe. Oluvannyuma nategeera bulungi olugero olugamba nti omusango oguzzanga ku busenze n'otoguzza gye bakuzaala. Kubanga singa nali situnze butaka sanditidde kugenda wa kitange. Ekyennaku waayitawo wiiki 2 zokka ne bambikira nti taata afudde. Bannange naffe ensonyi, taata eyanjagala bw'atyo okufa nga sigondedde eddoboozi lye eryampita okunsiibula ate nga tagenda kudda mwetondere. Ensisi bwe yamala okunzigwamu n'ensindika nakakaawa agenda asuze maama n'abooluganda. Nze ne ntandika okwebuga nga nnoonya essanduuko ey'okumuziikamu. Nagigula shillingisi 45 mu babazi abaali basingira ddala okuzibajja obulungi. Bwe namala okugigula n'okubikira bannange ate n'okusaba olukusa mu bakama bange, essanduuko ne tugisiba ku mmotoka waggulu nga tutaddeko akatanda. Bwe yaggwa okusiba ne tusitula ne tugenda ewa Faisi. Nali mmaze okumutumira nti omukulu omusajja afudde. Bwe twatuuka mu luggya ne mugamba nti byonna biwedde okuteekateeka jangu tugende tuziike musajja mukulu anti n'essanduuko ogiraba. Yanziramu nti ekkooti gye yakusaba yakulema okumugulira kaakano omugulidde essanduuko ey'omuwendo asanyuke gweyagala bafe okusinga abalamu. Ebigambo bya Faisi byannyungula amaziga ne mpulira nga ne siteeringi ya mmotoka eyagala kunva mu mikono. Saasobola kumwanukula kigambo kyonna okutuusa lwe twatuuka ku mulambo gwa kitange. Abooluganda n'ab'emikwano bwe baalengera essanduuko ne bakuba ebiwoowe ng'abamu bwe bagamba bannaabwe nti bambi mutabani w'omufu yazze alese n'essanduuko ey'okuziika mu kitaawe. Twali tusumulula ssanduuko ku mmotoka ne mpulira ng'omuntu omu agamba banne nti nze soogera lwakubanga simulina naye omwana okunziika mu ssanduuko ng'eyo ng'abadde tanfaako mu bulamu bwange njagala nziike mu mbugo oba mu ssanja. Omwana okukugulira essanduuko etemagana ng'eyo nti bakuziikemu ng'abadde takwagala aba anoonya kutendebwa bugagga. Kale musajja wattu ganyegenya omwana w'oyo Kasolo abadde amwagala ngeri ki? Oba ng'abadde amala n'omwezi nga tazze kumulabako. Olumbe nalusulamu ennaku 3 n'enzirayo ku mirimu gyange. Bannange bampa ensimbi nnyingi ez'amataaba n'ennywa n'enkamala. Ensimbi z'amataaba zannyamba nnyo n'okuddabiriza emmotoka yange kubanga yasangibwa eyonooneseemu ebintu bingi. Waayitawo emyezi 2 olumbe ne lwaba. Taata teyalaama wabula yagamba abaliwo ng'afa nti
Ab'ekika be baliraba gwe baagala n'asika. Mutabani wange Lubwama ab'ekika ne bannyinaze gwe baalonda okusikira kitange. Oluvannyuma Namanya ng'ekyo kyeraliikiriza nnyo Nakakawa kubanga yagamba banne be yali yeeyabizza ennyo nti ndowooza ekyabagana okulonda Ntabaazi omwana wa Kasolo omukulu kwe kubanga gwe balinze okusikira kitaawe. Maama, abange tebali babaddu be. Banne abamu be yabuulira ebigambo ebyo beewuunya nnyo ne beebuuza nti ono omukazi bba amwagaliza kufa? Waali waakayitawo emyezi 2 nga tumaze okwabya olumbe lwa taata, Balyama n'aleeta omwana wange Musaazi n'amunsuulira ewaka ng'agamba nti eby'okumulabirira takyabisobola kubanga simuyamba. Simanyi obanga yamala kuteesa ne nnyina wa Nanduga kubanga waayitawo wiiki 2 zokka naye n'amuleeta n'amussa ewaka ng'amuleeteddeko n'omuku gw'ebbaluwa mwe yankiinira nti gwe nga bw'otaasoma n'omwana wo wuuyo kaatuule mu maka go nga tasoma. Ye nno teyalinda nakundabako, olwasuula omwana waka n'adduka. Olwo nno nali naakamala omwaka gumu n'ekitundu nga nguze emmotoka naye ng'etandise okundya ate nga n'abaana bwe bandya. Mmotoka yandyanga mu ngeri nnyingi mu kugula petro, oil n'okugiddaabiriza ng'eyonoonese. Ate nno oluusi yayonoonekanga mu ngeri gy'etandiyonooneseemu. Gamba nga lwe yayonooneka mu ngeri gye ŋŋenda okukunyumiza. Enkuba yagenda n'etonnya nnyo, mmotoka n'ennema okutuusa ku nnyumba ya Nakitto olw'obuseerezi obwali mu kkubo. Nagireka mu bbanga lya yaadi nga 10 okuva ku nnyumba Nakitto gye yasulangamu. Olwagivaamu ne ngisiba yonna ne ŋŋenda ewa muganzi wange. Ne tutandika okunywa nga bwe tulya. Twanyumiza ddala okutuusa ku ssaawa 7 ez'ekiro. Nagenda okutuuka ku mmotoka ng'ab'ettima baagikubye obuyinja. Neegwasa ekirawuli kyonna eky'omu maaso. Ekirawuli ekijja kye nazzaamu kyamalawo shilingisi 3. Ate olulala twali tuli mu nnyumba ya Faisi nga tunyumya nga mmotoka eri mu luggya. Omuntu n'agiggula n'asalasala emitto gyonna. Essaawa nno zaali 4 zokka ez'ekiro. Nalowooza nti Faisi yalina omusajja omulala gwe yali ayagala yakola ekyo. Ebizibu bwe byanneeyongerera obungi, ne Nakitto yatandikira ate okunneefuulira. Lwali lumu ne ŋŋendayo ekiro ku ssaawa nga 2 mulabako, nasanga anaabira mu kayiga ak'ekikaabugo akaali awo okumpi n'ennyumba mwe yasulanga. Bwe namanya ng'anaaba ne mmugamba nti nze kannyingire ononsanga mu nnyumba. Nali nzigula oluggi n'aŋŋamba nti toyingira mu nnyumba yange nga siriimu. Ko nze nti mutawaana ki oguguddewo? Ko ye nti kugambye nti toyingira mu nnyumba yange. Ko nze nti kanjiyingire oba mulimu omusajja twambalagane naye. Nze nali mbiyita bya kusaaga, nagenda okulaba nga yeezingirirako ttawulo amangu ago nga n'okulanduka yalanduse dda okujja ku luggi. Yagenda okutuuka ku luggi nga nze ennyumba nagyevumbye dda nga ne kye yali tayagala ndabe mmaze okukiraba. Ku kameeza akaali mu maaso g'entebe gye natuulangamu kwaliko ebbaluwa 2 ze yali amaze okuwandiika nga ziri mu bbaasa ng'ebbaasa nsibe. Ebbaluwa emu yali agiwandiikidde Jjemba ng'endala agiwandiikidde nze. Yali atwala omukono asika ebbaluwa ku mmeeza, nze ne musooka okuzikwata ne nziggyako ne nzikuba mu nsawo y'ekkooti yange ey'omunda. Kye nakola kwali kutakulira ddala ngo mu maaso. Yanvuma nanjagula nannyinyimbwa naye nga nze ebbaluwa nzikutte nzinywezezza. Nalaba nfuukidde omusambwa ne mmwesimattulako n'enfuluma nga n'ebbaluwa nzirina. Ku luggi lwa mmotoka ate kwe twezoobera ne tulwonoona n'okulwonoona anti nga tayagala ngiyingire ng'ebbaluwa sizimuwadde. Twalwanira ddala nnyo ne mmukuba nga kwentadde n'okumuwumiza kubambaliza mmotoka okutuusa lwe nasimbula emmotoka n'enzirayo ewange. Olwatuuka eka ne neesibira mu kisenge kyange ne ntandika okusoma ebbaluwa. Natandikira ku ya Jjemba mwe nasoma bino ebikulu. Mwattu, ekisajja kikasolo kinneesibyeko nnyo ate nga nze sikyagalirako ddala. Bw'okisanga nga wano okikubiranga ddala nga tokisaasira ne kivaawo. Ddaali, njagala onfunireyo shilingisi 2 nsobole okujja mu dduuka olugoye lwange lwe nasibako shilingisi 8. Akwagala okuzaama, Nakitto. Enkeera bwe naddayo wa Nakitto nasanga ensonyi azifudde obusungu. Saamukkiriza kumbuuza ne ntandika okumuvuma okutuusa lwe necca. Ebbaluwa ze zombi naziyulizayuliza mu maaso ge ne nzimukuba. Okuva olwo saddayo kukolagana naye. Ku Nakitto kwe nakakasizanga omukazi omwenzi mussi w'abantu. Abaana bange bwe baamala okuwera ewaka
ensimbi ez'okubambaza n'okubaliisa n'okubasomesa ne zeeyongera okunkaluubirira. Okwandibadde okunsaasira obuzito bwe nalina, munnange Nakakaawa yansekerera nga busekerezi nga ŋŋamba nti abaana abangi b'otosobola kulabirira na kusomesa wazaala baaki? Olw'okwagala okweyamba mu by'ensimbi, ente zange nazitunda ne nzimalawo ne ntandika n'okutunda ettaka lyange eryali lisigaddewo nga n'ekiggwa kya Wakka mwe kigendedde. Kyokka bassenga ne bannyinaze ekiggwa baakinunula ku bantu be nali nguzizza yiika mwe kiri, neewandiikibwa mu mannya ga ssenga omukulu ddala. Ebizibu by'omu maka gange tebyakoma ku butabaamu nsimbi zimala, naye n'ennyumba ez'amaanyi zeeyongera obungi. Abaana abatali bannakakaawa baatandika okulowoozanga nti tebabaagala, ate naye n'atandika okulowoozanga nti bamujooga olw'okuba nga si yabazaala. Bwe naddanga eka nga Nakakaawa antegeeza nti omwana Nabunnya yeegasse ne Lubwama ne banvuma kubanga nabaganye okuzannyira mu ntebe n'okuwandiika ku nnyumba. Bw'atawawaabiranga abo ng'awaabira musaazi oba Nanduga. Ebyo yateranga kubiŋŋamba kiro nga neetamiiridde. Bwe yabiddangamu enkeera ngololwe mbuuza abaana nti lwaki mwavumye nnyammwe? Abaana baddangamu nti ffe tetunnamuvuma wabula atuwaayiriza. Nange nalowooza nti Nakakaawa abaana tabayisa bulungi olw'okubanga si yabazaala. Kyenavanga ŋŋaana okubawozesa buli lwe yabangako baawawaabira. Lwali lumu Ntambaazi n'ajja okuwummulirako ewange. Omanyi yabeeranga wa jjajjaawe azaala nnyina era nga gy'ava okusoma. Omwana yamala ennaku nnya zokka ewaka ne yeegatta ne mwannyina Nabunnya ne muganda we Lubwama ne bakwata muto waabwe Kitengejja ne bamukuba ebikajjo bye baali balya ne bimumenyekerako. Nnyina bwe yagenda okumutaasa, abaana bonna abatali babe ne batandika okumuvuma nti kikazi gwe maze ebintu bya kitaffe ng'obirya n'abaana bo. Gwe ogaanye kitaffe okutugulira ebintu bye twetaaga mu masomero ne wano. Gwe ologane kitaffe n'agaana okuleeta wano bannyaffe okutukuuma. Naawe tuyinza okukukuba nga bwe tukubye akaana ko k'osuuta. Ebigambo ebinene ebyenkana awo abaana bye baavuma mukazi wange singa tebyambulira muliraanwa wange Nanziri yabiwulira nandigambye nti Nakakaawa abaana bawaayiriza. Nanziri yawulira n'omulanga Nakakaawa gwe yakuba nti labye nze nnyabo naddawa singa namanya sandifumbiddwa musajja ono. So taata ne maama ne ssenga baŋŋamba nti sigenda kufuna ddembe mu maka gano ne mbawakanya. Koolo nadda mangu eka. Nasanga Nakakaawa yamazidde okusibamu ebyangu wadde ewaabwe. Bwe namubuuza ekimusibizza amangu omugugu era ne gyagutwala yanziramu nti kansagulire abaana bo mu maka gaabwe. Mu kiseera ekyo natandika okulowooza ekigenda okuba mu maka gange nga sikitegeera. Namanyanga bwe ndeka Nakakaawa okudda ewaabwe ne mpita omu ku bakazi abazaala abaana abaamuvuma ate naye agenda kufa ku mwana we oba ku baana be bokka. Anti n'olugero olugamba nti keezaala akeekumberera. Kye nakola kwe kukwata abaana bonna abaavuma mukazi wange ne mbalirika emigo egiwerera ddala. Enkeera abamu badduka ne bagenda mu bannyaabwe ne bagaanira ddala okudda ewange. Nawulira oluvannyuma nti abamu baafuuka bakkondo. Bambi Nakakaawa yali ajjidde ddala okubeera nange okutuusa okufa lwe twanditwawukanyizza kubanga bwe namwegayirira obutava mu maka ge yakkiriza n'atuula kyokka nze nennemu okulongoosa empisa zange. Omwenge gwayongera okunfuga n'okunfiiriza mu buli ngeri naye nga siyinza kugulekayo. Waaliwo lwe twagunywa mu bbaala emu nga tuli ne bannange basatu ne twagala okugumalamu. Mu bbaala baatugobamu bugobi ne bagiggala. Bwe naweta emmotoka okuva mu luguudo olunene okudda ewange ku ddyo, obutaala obulaga gye nali ŋŋenda saabusaako. Nagenda okutegeera ng'ow'emmotoka eyali envaako emabega atomedde namuziga yange ey'omu maaso. Yagikuba n'agigatta ku yingini. Yingini n'eyabika. Ku ffenna abaali mu mmotoka zombi tekwali yalumizibwa mu ngeri mbi. Mmotoka eyantomera yalina bambali ŋŋumu nnyo eyagiwonya okwonooneka ennyo. Nannyiniyo yansalira shilingisi 600 okuddaabiriza ebyagyonoonekako. Ezo nazeewola n'enzimuwa nga wayiseewo ennaku nnya. Eyange bannange n'abantu abalala baagisika ekiro ekyo ne bagituusa ewange mu luggya. Omwenge gwe nanywa ku olwo gwangoya nnyo ate ne gugaana okunzigwako amangu. Bwe nagenda okukola enkya olwatuuka mu kisenge kyange ne ntuula ku mmeeza yange ne ntandika okutema ebisiki. Nalaba biweze ne nteeka omutwe ku mmeeza ne nfuluuta. Nali ndi mu Mattansejjere DC gwe twayitanga Lukennemba naggula oluggi olwayitibwangamu okuva mu kisenge kye okuyingira mu kyange. Bwe yakuba oluggi ne mpawamuka mu tulo ne mubuuza nti good afternoon sir. Yanziramu nti you are right.
"It is time for you to go home. Go now and sleep." Nali siyinza kumugamba nti "No sir, I won't go." Nasituka mangu nenzira eka ne neebaka. Bye yampandiikako ku olwo mpozi ab'Entebbe be baabimanya. Mmotoka yange yali yakamala wiiki 2 wabweru, omanyi nali sinnagizimbira galagi. Ne ntwala bamakanika okugikebera. Bantegeeza ensimbi ze nnaatwala okugiddaabiriza. Bwe baamala okugyetegereza ne baŋŋamba nti ejja kwetaaga yingini empya eshiringi 600, ez'okukola bansalira 600. Bwe nawulira ebyo ne mbagamba nti mugende, bwe ndifuna ensimbi ndibategeeza ne mujja mugikola. Ensimbi zannema okuweza kubanga bwe nazifunanga nga zimpita mu ngalo. Mmotoka yange we yagwa teyavaawo na guno gujwa. Abaana bange baali bagifudde yakuzannyiramu. Erinnya lyayo erya Zefa nalyo lyagituuka kubanga ensimbi ezaagigula zaafa busa. Essuula ey'okumi-n'omukaaga weekomye. Essuula ey'okumi-n'omusanvu erina omutwe gugamba nti Nakakaawa ayiga emize emibi.